Good Mayanja. Oliro otya jo basajja babadde wano ng'ensasage y'amaanyi ne bakuba tiyagaso obutenkalika. I know. Wafunye ebivune baatugambye nti wafunye obuvune kati oli otya? Si bulijjo. Embeera yabadde wano jjo osala kulima nti nali ngirabyeko. Naye ate era neebaza Katonda nti tuli basajja bagumu. Manyi abasajja balowooza ngu ebiso tujja ku mulamwa ne tetusobola kuva ku mulamwa. Kale bwe twategese omukolo gwaffe twateeka bulungi mitendera gye gyali gulina okubeeramu. Poliisi yalabibwa tubanyonyola omukolo gugenda okubeera. Tugwanira mukolo ate nga abantu bwe bajja okulowooza nti yadde pati nene nnyo. Bali kuggulawo offisi na kulonkinga task force yange. Olwansonga ke baatunyigiza bateeka mu scientific elections. Omuntu yeetaaga okutuukira ddala ku ground ng'ayita mu bakansala be n'abakulu b'ebitundu ab'enjawulo. So omukolo gwalina kutandika ssaawa 4 kyenjagala nkujjukiza naye poliisi yatuuka wano ku ssaawa 2 ez'okumakya. So tebabagamba nti omukolo baagutaataaganyiza nti oba baagusanze abantu batudde ne bagugumbula bagende. Tebakkiriza n'abantu kuyingira mu offisi. Wabula tiyagasi gwe bakuba bagoba abantu abadde bakola ki beetegeko okujja okuyingira. Tekyali kikola kirungi era kyabalabisizza nnyo. Nze ng'omuntu lwatuuse mu kujjukujju bwange ne nnyingira mu offisi wano ne nkola binadde n'okola mu offisi n'enfuluma kuba abadde bannamawulire abadde baggaliddwa ebweru bali ku gate. Ne njagala nfulume eyo genda n'abapoliisi mbagambe banyasole n'aba press mbanyonnyole nti omukolo balabika tugenda kukola ki kubeerawo. Olwabadde okufuluma awo ne batandika okukuba amasasi mu bbanga, rubber bullets bazikubye, tiyagasi bamukubye. So mu kafugana ako nenfunamu bakubira rubber bullet bano. Bakubira rubber bullets sizenze kale bakwano bange abalala bangi bakosebwa. Naye Mukama yayambye bw'atyo tekyabadde very bad ng'ate bwekyali badde naye nga munnange rubber bullet nyo ekuba ate olusinza okubeera essasi lyennyini. So kwali okusobozebwa nnyo nga tusajja bayimiridde mu kakomera muli bayisaamu emiddumu manyi omusajja okusongamu omuddumu nga tumanyi basonga agenda kukuba ssasi bagenda kukuba tiyagasi kimala kufuluma n'omanya. Anyway naye era bo batyo abapoliisi baguddewo offisi yange bati bo bayagadde ogiggulawo naye ze ekyalina enteekateeka yange probably next week tugenda kuba tugiggulawo ate era butokulwansi tetugenda kuva ku mulamwa. Offisi ku Lwokusatu tugenda kuddamu tugiggulewo kuba tulina okulonkinga task force yange. Poliisi yadde esudde oba nziyite ki bye basuula ndowooza road block mu kkubo lino ery'abalintuma. Wayiseewo otya kwabadde pulaani yaabwe yakulemesa tuuka wano? Tebasobola kunemesa tuuka wano. Isooka nze ndi stable nazaali mu kibuga kino. Nkimanyi ebweru emiryango n'emmanju ne munda. Nasobola okutuuka ate sijja kuga natuuse etya kulwasa bwe neetaaga okukosa akakodi yako okutuuka omulundi omulala ate n'atuuka nti. Naye nga kyenja okugamba tebajja kunnemesa kutuuka ku offisi yange lwansonga saateesewo offisi yakuteeka otesi nguteekewo offisi. Offisi yakola mirimu gyange. Bakozemu ensobi nnene nnyo ku lwansonga nti n'omukulu w'eggwanga bwe bayogera abantu emikolo mingi gyali gigenda mu maaso ku lunaku lw'eggulu. Okuva wano tuli wennyini mitas nga 10 oba 15 waliwo offisi ya DP wabaddeyo omukolo. Okuva wano n'ogenda Kamwokya ku kitebe kya NUP kitebe kyaffe wabaddeyo emikolo. N'ebitundu ebira mu ggwanga n'abantu abalala badde bakola emikolo gyange. Lwaki ogwange gwe basimbemu enjala ekintu ekyo kyannuma naye ng'era nze musajja mmalirivu nja kulemera ku nsonga. Tukusanze mu offisi mwoli. Suubire nti kati watandise emirimu gyo nti offisi yo yagguddwawo. Offisi nkuddiramu nti poliisi yo yennyini yannyambye neggulawo offisi eno ng'egiwaggaana saluuti oba akoze obwabwe. Kati nze nange ngenda kweteekateeka nkoluweno. Of course offisi abantu batandise nno okumiitinga n'abantu abavubuka ba bodaboda beerubya bakedde wano ne bakomredi bange ba DP block bali wano batuddeawo bigenda mu maaso. Kakati abantu tulabanga batandise okuviira mu lwokaano lw'obwammeeya tulowooze nti amaanyi mangi tuba twalabye Nyakaana yavuddeyo n'asarenderinga kyeka yabirekedde bayimbi mwaba n'abisobola. Mukama wange amaanyi mangi nkiddamu nkugamba nti nze ndi musajja w'amaanyi nnyo. Naabo bonna bolaba kyekaliza mbwekaliza niwe tunatuukira muntu mu maaso eyo ojja balaba ojja kyona nti batandise okuteekawo propaganda alimba abantu mujoze kamera bamuweereza emityana ng'ani ampeerezaayo. Nze ndi musajja mukulu neetegerera era kyenjagala okukolera Kampala ng'ekibuga kyabadde kino ekintu tekitolooza nti kyazze ejjo mutugwirana mutunoonya bifo mukulembeze mutukuletya no.
nze njaga kuweereza kibuga kya Kampala era teri agenda kunzira ku mulamwa sisobola kubanga ofisi yange teese kubali ntuma mu Kampala ate nga nti gwano ensinzira ngende emitiana ebyo byaboogezi bajja byogera n'ebyongera kundaga nti batitiizi era batandise okutya naye nga nze nkyali ku nsonga sijja givaako nkyali kuba Lord Mayor Kampala 2021 ate nga tulinze kulayira twagala okulowooza nti omulundi ogwajjo guwasoose okulowooza ku tiyagaasi ekyo kituufu sajja bakubye tiyagaasi walugumumanyi naye naabisobola osajja aga amaanyi mangi my friend bwe nali tandika okuyimba kanku ekyokulabirako bwe nakuba mama Mia abasinga balowooza nti ngenda kukuma ku luyimba lumu nekuba endala naye maze emyaka meka 2 nga ndi muyimbi ze sitandikangako kintu nekikomya mu makati tebakulimba sikolangako kintu nekikomya mu makati nino kigusa era tiyagaasi ne bwana bayenkana atya tujja musobola ate nze esoso mulya akasembayo baga nti bavubuka bannange tukume eddembe tubeere bantu bakkakkamu buwanguzi buli waffe tulege ekifaananyi ekyobukulembeze obupya abantu abali mu buyinza bagambye okusiga ekifaananyi eky'abantu ab'eddembe abantu bo bigwera mu maanyi byaffe byanjawulo tukozesa amaanyi g'obwongo era nsigala nga nze Lord Mayor 2021 akasembayo okuva erinze okuva erinze jakubuuzayo ekibuuzo kati olaba tiyagaasa kutandise tonayingira mu ofiisi olwo natuuka ku ofiisi abasajja bano tebakulemesa bulemesa emirimu nga gugenda osikira abasajja bantu teriyagenda kunemesa kukola mirimu gya Kampala olwansonga nja kugamba tujjeko okuba nti tudipendinga ku gavumenti okuba nti tusobola okukola emirimu gya Lord Mayor nze ndi musajja mweteefuteefu okusakira Kampala omanyi Uganda feno tuli mu third world nga bwe tuyitibwa ensi ziri zatusookayo zi first world ziri willing nnyo okulabika nti zitudduukira zituyamba naye abasajja abana batambula abakulembeze naddala Lord Mayor bafu atambula obwa Lord Mayor buli kantebe olina okutambula n'obwa Lord Mayor n'okutambula n'ekibuga kyo ogende eyo osakire ekibuga kyo olaba abantu basaka musaayi olinaga nti blood donor abane buli agaba omusaayi jangu odduukirira abantu abeetaaga omusaayi so naffe tulina ebeetu gye tulina okukozesa tulina okugenda mu bibuga ebyakulaakulana tulina okukola interstate mayorship kyeki nti Chameleon abenga amanyi Mayor Lord Mayor we Kampala abenga amanyi Lord Mayor we for example Toronto Lord Mayor Chameleon Lord Mayor we Kampala abenga amanyi Lord Mayor we Nigeria tutandika okuwanjisiganya n'okusakira Kampala so teyagenda tulemesa guno mulembe gwaffe gumulembe omutebi